Omukwezi w'ekikolo gwanga olukulu Rebecca Lutwala Kadaga asindise omubaka wa municipal y'Emtiana Francis Zaake mu kakiiko akakwasa empisa olw'enneeyisa gye yeeyisizaamu. Okusinziira ku Rebecca Kadaga agamba nti omubaka ono yeeyisiza bubi mu ntuula bbiri ez'akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo. Okusinziira Kadaga agamba nti omubaka ono yatuuse ne ku ssira ery'okwagala okwambalira omumyuka w'akulira ettendekero ly'e Makerere. Of the departure of Professor Nawangwe from the committee room, Honorable Zaake followed him, heckling him, insulting him, threatening to beat him, right up to the steps of this house. In my view, Honorable Zaake has prima facie conducted himself in a manner unbecoming of a member of parliament and has breached our code of conduct and therefore lowered the public trust in this institution. I therefore refer this matter to the Committee on Rules, Privileges and Discipline for further investigation, and they should make appropriate recommendations to the House within 2 weeks. Abaka abatali bamu bawadde endowooza zaabwe ku ngeri omubaka Francis Zaake gye yeeyisizaamu si kyekyoka wabula n'ekisaddwawo omukubiza w'ekikolo gwanga olukulu. Oyagala kulwana nga ffe ababiyitamu osaba n'ogenda eri e Somalia ne bakusindikayo eyo n'olwana. N'olwekyo mwami Zaake katumusabire naye twagala erinnya lya parliament wano okulowooza nti buli muyaayu gwonna gujja wano nti ojja wano ojja n'olwana wano si wakulwana wano tulwanyisa amagezi twogera ntukiriziganya oluusi nebutakkiriziganya naye ne bweba nga tukkiriziganyiza tukitegeeza kulwana. Abaana babalala bazadde so tosobola mukuba physically abaana be balaba ensi eraba tosobola mukuba physically abantu balabe nno gwoli w'amaanyi omukuba bukubi yogera naye wabeera nga waliwo wano mu parliament tuli committee ebeera ku level ya high court musajja report tumuhanding over ku CID bamutwale wabanga waliwo ensonga etatukoze eki erateredde bulungi ekyokukuba sikirizaganya nakyo Zaake mukwano gwange muganda wange muto wange naye kyeyakoze ekyogezaako okulwana si kituufu. Said if what was reported is true, then it is very regrettable. We need to do much more to check our conduct as persons, and also before our electorate we must give the impression that we are mature enough, we are ready to offer leadership in this country. Because with Honorable Zaake and the other colleagues, our thoughts should be a little far, and we can only convince the public to be with us if we exercise maturity in our code of conduct, which is very, very important. Omubaka Guma agumisiriza alaze kyekisembayo singa omubaka Zaake gunaamuka mu vi. It's likely to be suspended if he is found in the breach of the rules. There are rules the Speaker quoted, a number of them, like 3 or 4. If Zaake, Honorable Zaake is found to be in the breach of those particular rules, it is likely to earn him a suspension of a period that will be determined by the Speaker. Kinajjukirwa nti ennaku bbiri ez'omudiringanwa akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo okuva ku lunaku olwokubiri awamu n'olwokusatu kabadde kasinkana abakungu ab'enjawulo batangaze ku bigenda maaso ku ssettendekero ly'e Makerere. Ku lunaku olwokubiri basinkana minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu John Kizeso Muyingo, wabula nga wano omubaka Francis Zaake yava mu mbeera n'ayagala okumwambalira. Si kyekyoka n'olunaku olwajjo era akakiiko kamu bwe kabadde kasinkanye omumyuka w'akulira ettendekero ly'e Makerere Professor Barnabas Nawangwe, era nga wano obwedda alina ebigambo byamulumiriza omuli okuba n'obuninkini bwe mu bayizi bennyini ate ng'abussaamu bubega bayizi bannaabwe. Kino nno teyakikoze kyokka wabula obwedda ababaka batali bamu bagezaako omukkakkanya naye nga wa. You intimidate students, especially with your personal assistant. He even moves around with a pistol, intimidating students. And by this, you're well aware that he moves around with a pistol in the university, intimidating students. You yourself, you text students personally, intimidating them. You even use your girlfriends, and I have an example. You have girlfriends within a university. Excuse me. Yes, and you use them, and they start giving you information. I was asking you to these students. I was asking you earlier to speak with the authority as someone who is speaking first hand or who is reporting. Ekyebuuzibwa
kiki ekigenda ofulumizibwa mu alipoota ey'akakiiko akavunaanyizibwa mu kwassa empisa mu paalamenti. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.